love you. Come back in a minute, okay? Bye-bye. Bye, bestie. Bye-bye, baby. Hang up. How would you favor me? Bye-bye. How would I get a favor me, sir? Oh, man, we trying to battle. They don't never... Baby, hang up. I'm trying to hang up. Okay, we love you. I love you. Where you from? I'm from Uganda. Bumbo clat, you'll favor me and you say me you could have passed the family. TikTok live ye getinze viral nnyo olw'omwana Munnayuganda eyajoyininze TikTok live y'omuyimbi Spice ono nga mu Jamaica. Spice oyo oyinza mugeraageranya ku muyimbi kinga wanene mu ggwanga erya Uganda nsuubira. Oyinza mugeraageranya nga ku muyimbi Winnie Nwagi nsuubira mbeera abamanyi Spice bulungi mbeera sikompeyalinze bubi. Nera nga mukyala ayimba dancehall mukyala w'amaanyi nnyo si ye muntu atera okukozesa emikutu egyo gi social media naye mwana wattu yabadde asazeewo okubeera ng'agenda live ku TikTok ye accidentally laba wa acceptinga mwana muwala oyo Munnayuganda munnange boogera naye munnange we baatuuse ne bamugamba manyi kati vaako tukontinuwinge ne challenge zaffe nabane abasigadde ng'ate Munnayuganda amanyi okuva ku live nga tamanyi kwejjako bamu adinzeko by mistake naye okwejjako by mistake kyaganye mwana wattu kyalagidde ddala okuswala okw'amaanyi ne batandika okubeera nga bamusekeera mu ngeri gye saasiimye nganze SMX bantu bangi nnyo tukozesa emitimbagano gino oba tekinologi yono naye munnanga tuyiga muyige nganze SMX kennyini TikTok njigenda kitono naye abafollowers bange ku TikTok nayo nga 8 oba 9 sigigenda nnyo kubanga sigimanyi nnyo bulungi naye mwana muwala yatuswaziza at international level kati Uganda batumanyinga abajega abakyasinze Munnayuganda atasobola na kwejjako ku live y'omuntu ng'amugambye kati obaga okwejjako n'ogamba live eno njikoye kati kanveeko awe tuli akatamikankako okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobola okulaba Spice nono Munnayuganda ng'ebintu tebigendedde ddala bulungi nga babadde babisuubidde naye nga sinabera ngambi kuteera kwange sofa subscribing ano ku SMX Media tujja kubona ngumisinga nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulomba bereddwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Where you from? I'm from Uganda. Bumbo clat, you'll favor me and you say me you could have passed the family. I'm getting you. Hey, she come from Uganda. You hang up. I don't know how to use TikTok. It's my first time on here, okay, battling. I don't know what she kind of have me doing. I'm trying to whoop her ass, okay? Who accept her in? I don't know her. She gotta hang up. How she doesn't hang up. How? Pause it. I'm not going to pause it. Watch out, she not going to hang up. Lord Jesus, she kind of so hang her up now? Baby girl, beautiful girl, can you please hang up? I'm trying. No, I'm trying. Hit the X, baby. I'm trying, please. Baby, please hit the X, please. Jesus, peace. Oh, gosh. Girl, you supposed to be so good. I'm trying to win a battle, girl. So, oh, she company. Oh, my God. Baby. You see why I don't come over here, so? You see why I don't really fuck with you? Listen. That is not put me, I don't understand it. I want to put me in a problem. You gotta make us make our whole lifestyle up because you're being stubborn. Hang up, baby. Here, I see you. Come over TikTok. I pay a problem over here, you know. Wait. If I'm trying, it's failing. You hang you're up. not trying. You're not trying. You're lying. My sister, what's your TikTok name? You're lying. Follow her because she look like my sister. Where's your TikTok name? That is right there in front of her face. Just tap it and follow. You tell stories. Trina, demon, can you change the demon? Oh, she a demon? No, I'm not a demon. It's demo.
Demo. Next. Oh, Jim, Demo I next. finna say, girl, you over there demon ass. I can't play like that.